omwami atamalaako eddagala lirino nja kukusaba toyita kweno video kubanga ogenda kuba ofunye amaanyi g'ekisajja onoonyeza amaanyi g'ekisajja ebbanga lyonna eddagala lirino ndikuleetedde so toyita kweno video girabe paka weggwayo ogenda kutegeera ki ekikubuza amaanyi bingi nnyo ebibabuza amaanyi g'ekisajja laba video ogenda kulaba ki ekikubuza amaanyi g'ekisajja. Ndaba jangu kulaga size yo welina okubeera sembera sagala ove kweno video okuleka nga otegedde size yo ate wolaba nga size yeyo yenyini gamba nti eyo namba 2 eki yeyange sembera wanene okulage mulina busize obutategerekeka nobeera n'akantu akakyama nobeera n'akantu akampi ennyo nobeera n'akantu akatono ennyo mbuuza ki ekikubeeza ne busize obwo obutono ng'ate eddagala weeriri sembera olwaleero njagala nkulage size entuufu omusajja gy'olina okubeera nayo erina kubeera etya. Beera ku video eno tovaako subscribinga sharinga ate era olikinge senga mabirizi senga nannyini birungu aye senga abaserebu kati gwe omusajja alina akantu akampi nga kampi toli serebu teweebalaayo bw'oba olina akantu nga kawanvu katono toli serebu teweekola ki teweebalaayo. Basajja bangi nnyo mutambula ne inches 2 mu mpale inchi 2 ogiraba weyenkana bweti bwe bayenkana mu mpale omusajja omukulu ayambala empale mu kiwato oli 36 naye olina akantu bwekati nedda mulimba mukwano eddagala weeriri gwe tonnaba kwefaako naye nga si yesize entuufu gy'okola ki gy'olina okubeera nayo. Basajja bangi nnyo mubeera ne inches meka inches 3 kati inches 3 zineeno kati kambabuulire ekituufu omusajja wabeera ne inches zineeno mukyala wo aba takuwulira kubanga zino inches ze zino sigala ebweru ng'okola ki ng'oli omukyala kati munda waliyo ki eri yabuuza ngu akampi tekazaala akampi kazaala kati kambabuulire supaamu yo nga yazze egenda direct ku mulimu gwayo era akasolo akampi tekaganda fulumya spams ate kayinza nobeera nga kalina nnyingi nnyo mpitirivu ng'omusajja waateeka bwe bati n'ateeba mu katuli bw'ati n'ayiwayo tu spam twotu automatically omukyala akola ki afunirawo olubuto naye afunye olubuto anyumiddwa oba just mukoze gwa kuzaala. Eri abakazi abazadde abaana nga bangi naye kagamba nze bukyanga mbeerawo sinyumirwango ku ssanyu lya mukwano n'obuuza lwaki ate ng'oli mufumbo kubanga mu bufumbo ebyo bye tukola eri omufumbo abyegaana nti no teyeegatta abafumbo mwegatta nze kambabuulire. So omusajja omutuufu size gy'olina okubeera nayo nzija nayo era beerako saagala oveeko ngenda maliza video eno nga mbalaga omusajja size kigyotegedde okukola ki okuba nayo ngenda nakubabuulira nti size eno bw'obeera nayo inakukola bwoti ne bwoti okitegedde. So omwami yali yandaba mbeerako Mabirizi Herbal Products Limited gy'okyaliko abaami abalina ku size obutono bamikwano mujje tubawe eddagala kubanga ate yo package tugirina bulungi nnyo omwami gye weetaaga okusobola okubeera nti nno ofuna size ennungi entereevu obulungi. So mikwano package yaffe bweti bwefaananya tukuwerako complete money ne tukuwanako n'akazigo ne tukuwerako ne spray ne tukuwerako naki n'akazigo akalala. So obuzigo bubeera bubiri ne complete money 2 ne spray. Eno package ekumala bulungi nnyo okuwa size gy'okola ki gy'oyagala. Nakugambye ofuna ekintu kyo nga kiri permanent tofuna gya kaseera bukaseera nedda permanent results z'okola ki z'ofuna. Kati gwe kyoba okola kiri kimu tunoonyeeko ku 0704 737 741 0704 737 714 ezo enamba gy'oba otunoonyezaako oba 079 49 71 itakoze namba z'amasimu mukwano osobola okubeera nti no weefunira eddagala ettuufu. Eddagala lyaffe lya habo terina buzibu bwonna lya habo terina buzibu bwonna era oba olikozesezza suubira okufuna ebirungi byokka tosuubira ki
tosuubira kibi. Omwami atalina alina kasaizi akatono mukwano, nze mba nkoze eki, mba mmaze okujjanjaba nti ensonga z'omu kisenge zonna senga Mabirizi nzikolerako ddala nnyo nga wokola ki nga bw'okiwulira. Kasaizi akatono bannaye abaami nze kambabuulire abakyala tebakaagala. Teri mukyala ayagala musajja atakola ki atawera. Musajja n'obeera ne inches 2 bweziti. Kati kankubwire woba oyingidde mukyala. Bw'oba oyingidde mukyala zino inches 2 zisigala wabweru. Jjukira se mutonde yonna yena takola ki taggwerayo. Wabeerayo ka space akakola ki akasigala wabweru. Then kino ekitundu ekikola ki ne kiyingira okusobola okukola ki okumalayo omukyala obulungi oba omukyala okuwulira obulungi. Kati olina inches 2 munda ogenda yingizaayo ki? Naawe mbuulira. Munda ogenda kuyingizaayo ki? Tewali kyogenda kuyingizaayo. Basajja mutya n'okunaaba. Wali omwami yaŋŋamba nange asenga mbadde mu kkomera okumala omwezi mulamba. Naye abasajja baakula. Kati ogenda gwe ne weetunuulira ng'olaba gwe toyinaako. Ate babagamba munaabira wamu kirindi. Kati banno ne bayoka bakusekerera. Okitegeera? So okwewala okusekerera basajja banno. Mukwano jangu ofuna eddagala. Ate abasajja baseka naye ate katono. Naye kati ate ffe abakazi bwe kituuka ku ffe tukola ki? Tuseka. Kubanga jjukira omukazi ajagenda anyumizeeko ki? Ajagenda anyumizeeko munne nti omumulaalwako kola bati naye mukwano. Nedda. So mukwano gwange omulungi nga tebannaba kwogera biwanvu jangu ofune eddagala jangu tukujjanjabe kubanga ate eddagala ffe likola ki? Likolera ddala bulungi nnyo. Tuli Mulago 2 nga ku kyaki ya Kakande Total Business Center mu kibuga Kampala sako ne ku The Plaza Kampala Road. Awo no tusinzira okukola ki? Obaweereza. Mubeere bulungi mweraba.